ku sseeya mukaaga abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Laba abantu bwe bali mu kutwalibwa bannabbi b'obulimba nga balimbibwa olw'okuba nga tebamanyi kigambo kya Katonda. Nabbi w'obulimba omu akawaŋŋamudde bw'akutte edduumu n'atandika okumufuuyira abantu. Ng'era abasumba b'abalokole bwe batera okukola, nabbi ono ategese overnight gy'ayise ey'amaanyi ey'okumalawo ebizibu by'abantu. Bw'atyo wakati mu kibiina ky'abantu mu kusaba kuno okw'okuyita mu kiro giyite overnight, akutte akakebe ka dduumu n'atandika okukafuuyira abantu ng'ayita omu ku omu. Olwo nno n'atandika okumugirayo dduumu ng'abafuuyira naddala mu maaso n'ebitundu by'omubiri ebirala. Okusinziira ku kunoonyereza, omusumba ono kino akikoze ng'asinziira mu byawandiikibwa okuli Luka 10:19 ne Mako 16:17 ezigamba nti mbawadde obuyinza munaagobanga emizimu mu linnya lyange. Omusumba okuddira dduumu okumufuuyira mu bantu nti abadde agoba mizimu, era nga saaviisi eno yagitegese ng'agamba nti agenda kugoba buli muzimu oguli ku muntu guleme mumusigalako ng'akozesa dduumu. Wabula ebyawandiikibwa okuli Luka 10:19 ne Mako 16:17 Mukama bwe yali alagira abantu okugoba emizimu teyabagamba nti bajja gigoba nga bakozesa dduumu, wabula yabagamba banaagobanga emizimu mu linnya lya Kristo so si mu linnya lya dduumu. Wabula omusumba ono kyakoze bakira obwedda akutte ekicupa kya dduumu nga bw'afuuyira abantu mu maaso kyagoba mizimu. Okusinziira ku kunoonyereza, omusumba ono yasoose kufuuyira mukyalo omu dduumu ono mu maaso. Omukyalo ono amaaso ge gaabadde malwadde era kigambibwa nti ono yazze engulu olw'okukkiriza kwe. Awo nno n'atandika okukwata dduumu ono n'afuuyira n'abantu abalala mu maaso. Wabula ebitongole eby'enjawulo okuli ekyo ekitwala obuwangwa n'amadiini kivumiridde nnyo enkola ya nabbi ono. Mu ngeri y'emu n'ekitongole ekifulumya eddagala lino erya dduumu kivumiridde nnyo enkola ya nabbi ono nga kigamba nti dduumu ddagala lya biwuka so si lya kufuuyira bantu era nga lya bulabe eri abantu, wabula nga beewuunyizza nnyo ng'omusumba ono akutte edduumu ng'amufuuyira wakati mu ndiga. The pronouncement by the court makes our job easy because we've been saying to them, if your pastor continue to do this, he's going to be arrested. Now with this interdict, we'll be able to show the congregants to say, look, that's why they say you are as sober as a judge, because judges apply their minds in protection of you. We are doing this to protect you. We know that anyone who is sick, including myself, if I'm diagnosed with any terminal illness and somebody come and say I can cure, I can tell you that I might end up using whatever it is. So that is where the major challenge becomes. Hence we are saying educating the public, the congregants, our kids at school, working together with basic education to say, let our kids, even our teachers, teach them from that early age to say, this is, nobody must come and lie to you and make you get sick in the name of getting you well. So that we will be working with everybody. Remember, we are also working with a number of churches that came up in support of our call to say what the pastor is doing is a criminal act. You can't spray any individual a harmful or a hazardous substance. So we are working with many pastors. We're working with many churches. We're working with a number of prominent people. Our traditional leaders are on our side. So it becomes easier because when you're working with such people who command respect among the communities, our counselors are there with us to support us to say we need to monitor all these churches. It's unfortunate that we end up finding ourselves where a church was supposed to be a place of safety, a church was supposed to be a place wherein human beings go there when they've got problems and challenges. It becomes a home, but these days we have changed the meaning of the church. So it is our responsibility as a Department of Health to prevent disease, and we are just going to do that, and we'll do whatever it takes
within the law to make sure we protect the people of Limpopo, because even the people of South Africa, with this particular pronouncement and interdict, they will therefore benefit. Because whoever is out there thinking I'm going to open my church and start giving people diesel or whatever harmful or hazardous substance, we have got the president, we have got this, which we are going to use to make sure that really even pastors, even everybody respect the law and everybody respect life. Nabbi ono amanyiddwa nga Recebo Rabalago mu ggwanga erya South Africa, atwala ekkanisa emanyiddwa nga Mount Zion General Assembly. Kale nno bannaffe tubakuutirira mwenna abaalokoka okunoonya amakanisa amatuufu, kubanga abasumba ne bannabbi bakyagenda nnyo mu maaso okubalimba singa temusoma ekigambo kya Katonda. Bayibuli tegamba nti banaagobanga emizimu nga babafuuyira eddagala ly'ebirime, wabula yagamba nti banaagobanga emizimu nga bakozesa erinnya lya Katonda, so si mu linnya ly'eddagala ly'ebirime. Bannabbi b'obulimba mu ngeri eno bakyajja, kubanga kyawandiikibwa nti mu biseera bwe biti balibeerawo bangi. Wabula munnaffe olina okubeera omukalabakalaba ng'abaana b'omusota, olwo nno n'osobola okubeewala, kubanga bw'otaabeewale bagenda kukozesa ensobi, awo nno naawe owabe ove ku Katonda. Buli muweereza jangu wano. Come. Guno si muggo. Wewe. Njagala omuggo gwange. Era nga ne gye buvuddeko twalabye nabbi w'obulimba yakolerezza abantu emisubbaawa ne gibaakirako okutuuka okubaggweerako, ng'agamba tyali mu kusaanuusa bizibu. Naye nga bannaffe ebyo byonna tebiriimu mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli, wabula abasumba bano bakozesa bubi ebyawandiikibwa, awo nno ne batandika okulimba abantu. Kale nno munnaffe beera bulindaala bw'osoma ekigambo kya Katonda okukyetegeerera, bannabbi b'obulimba baleme okukubuzaabuza. CBS FM.